ate ekirala ekizibu bambi obutasoma kibi nnyo. Wakati nze ndi Makerere ku university nze nasoma bachelor's degree, master's degree, PhD oluzungu sogera ku kinunga sinabakola ki kukisoma. Kati Bujjingo yandibadde agenda n'asoma nti emmotoka yajja etya, yaliko license plate ki namba ki, kisoboka oba tekisoboka, emmotoka ogifuula otya bullet proof. Era bannange balekerawo okutumalira ebiseera, kuba nalabye Pastor Bujjingo ng'ali mu kkanisa abantu bazze okuwulira enjiri naye ng'ebintu byaliko ali ku mmotoka ya Bobi Wine. Ne bannange nga tubanye abantu abanoonya Mukama nga babonyaabonye. Kati Bujjingo naddeeyo n'atandika okwogera ebiwanvu alinga nga bano ababodaboda batubulira emmeri eziri e Mombasa. Kati naye yakoze byaki mmotoka agifudde emmeri. Kati ebintu bya Bujjingo tebikwatagana era ezo eŋŋambo eza Bujjingo bambi yandibadde atereera. Nasaasidde nnyo abantu abawuliriza Bujjingo abagamba bw'ate gwe gavumenti erabika erina omukono mu mmotoka. Facts z'emmotoka eno ziri kiriya. Bw'oba osomye ku mawulire n'otegeera Bujjingo alina okusoma. Ekizibu ayinza okuba takola ki tasoma. Number 1, emmotoka eno yajja etya mu Uganda? Mmotoka eno yajja nga eyagituusa wano mu Uganda yali musajja munna Kenya eyagireeta bamuyita Khalidi oba Khalidi. Yagireeta kumeka? Yagireeta mu Novemba nga 5, 2020. Era emmotoka yajjanga eri mu license plate KCY 555X. Kiwulira mmotoka yajjanga eri registered wa Kenya. Kati yagireeta wano oyo ye Kenya muna Kenya bamuyita Fauzo Khalidi. Fauzo Khalidi bwagireeta wano Fauzi Khalidi muna Kenya. Kati yagireeta wano mu Novemba nga 5, kitegedde ng'eri mu license plate KCY 555X. ne bamuwa temporary import certificate gye bayita C32. Kyo njagala kibuulire Bujjingo batanabakimanya. Bw'amaliriza oyo Khalidi ku Lwokutaano January 8, 2021 n'alyoka afuna custom clearing agent Abel Sabiti owaliyo Time Global Cable Handlers. Ayo n'amugamba genda mu URA oprocessing emmotoka okugijja mu namba ze Kenya agiteeke mu namba zaawa eza Uganda. Era oyo mwami Sabit Abero wa Global Real Time Handling Limited n'agenda URA. URA nekebera emmotoka. Emmotoka we yajjira wano teyayina bulletproof armor. Emmotoka bagijazinga ne balyoka bagiteekamu ki ebirungo ebya bulletproof. Kati okugamba nti nno emmotoka yajjanga bulletproof era naye nakitambuza ekyo njiri nkyamu. Bujjingo atambuza bulimba. Emmotoka teyajja mu Uganda ng'eri bulletproof. Kati nga bw'ogenda wane mu Kiseka ne bagamba ki emmotoka tugikate emmotoka yange eno ogiraba. Ojira njagala ojira eyange emmotoka nkadde. Kimotoka ki okira ki Nissan kikadde. Ne nnyinza okitwala ne wali ewa Kiseka ne bakijjako flamp eno ne bakisuulako endala. Nnyinza n'ogitwala ne bagiteeka mu bulletproofing. No basobola ogiteeka mu bulletproofing. Banga byuma, giraasi, ndabirwamu ebirungo ne bagikyusa. Kati okugamba nti no gavumenti yabirimu omukono n'atandika okuwanvuya no kintu kikyamu. Atubuzaabuzabuza. Kati emmotoka eno eya Bobi Wine URA yagipima negamba emmotoka ya mwaka ki, mmotoka ya sente meka, ne baleka bamusaba miliyoni 88 ez'omusolo. Okiwulira? Ye mwami musinguzi owa Commissioner General anoonya ki kukolera gavumenti ki musolo. Kati era kati oyo omwami nalyo kauzi n'atema n'agamba ole yazimusaba kauzi Abel yasante miliyoni meka 88 we yabuzisasula era ne balyoka bagikyusa n'eryokedda mu mannyage. Kanika najjamu oluggi ne bateekamu ebirungo ebiteekamu ebikwata amasasi endabirwamu ne baziteekamu. Kiri ize abaana b'Ekiseka basobola okikola. Si kintu kya waggulu nnyo. No, kati ekikulu nze kyesaagala kwe kubeera ne Pastor Bujjingo okudda ku kazindaalo kale bw'oba okitegedde nkitegedde tukitegedde. Oyo yayokya Bayibuli
kati ali wano atandise okwokya kutegeera kwaffe nti ekyo ne bayibuli omuntu gwe tuwogerako nze pasita Bujjingo mugamba amagezi kamu ebintu by'otamanyi bireke owulidde ebyokutandika ate alinganga aluŋŋamye kati nze njagala mumanyi Bobi Wine manyi nti Mukama yamukozesa awo wayina okukoma motoka yajja simpi yali bali bagiregisterinze ewa e Kenya era teyajja nga tebanna bagiteekamu birungo byaki ebya bullet proofing kati kino pasita Bujjingo okutandika okutambuza nti gavumenti erina okuba nti erinamu omukono osobola otya okuleeta emmotoka erimu bullet proof eringa nga mundu ane abantu batubuzaabuza sobola okukikola nange bimanjaga nsobola okukikola bantu tebavuga hama etya ekwogera otya wano mu constitution yaffe tulina etteeka okwekuuma bw'obeera ng'olina obwekuuma okubeera nti olina okulinda kati waliwo abalina golodi naye kati okudda ku kituuti ky'enjiri abantu abazze okunoonya Mukama n'otandika bayingira mu birowoozo kati mwategedde Bobi Wine alabika yategeeraganye ne pulezidenti okusobola okukola ki okusobola okufuna emmotoka eno tosobola kubeera ya bullet proof nga kati ebintu ebyo bannange mulekeraawo bambi Bujjingo lekeraawo tuzanyira ku mutwe era nsaasira nnyo bantu abatudde wansi abawuliriza Bujjingo naye kye tuba twogera tugezaako okutereeza eggwanga ebintu ebyo byolwali tubisobola bijjawo simanyi ebintu byababodaboda omanyi baddawo ne babeera wali kuwebalaniko gati omanyi nti simanyi emmeeri nti emmeeri nti kati emmeeri kwagiddeko Schwarzenegger nti kuliko ne Van Damme nti ate bagenda kuleeta ne gundi Jackie Chan nti kati bakkiridde South Africa bagenze kunoonyaani Mondo Mugisha balyoke bamuleeta egamba baana abakuba emisota ku kyalo Bobi Wine ye waakoma nti kugamba nti ekiseera kituuse waliwo omulembe omukulembeze ogwaba kwa President Museveni okutegekera abavubuka n'okutegeka succession kyekikyo kyayogera okutandika okukyogera kati waliwo klasi ez'abasumba mu kibuga waliwo klasi ez'abasumba mu kibuga kati nga Bujjingo Mondo Mugisha Augustine Yiga abizaayo egamba class ezo group ezo zitegeera egamba zezo era nebibavaamu bwe bityo bwebiri ate ekirala ekizibu bambi obutasoma kibi nnyo wakati nze ndi Makerere ku university ze nasoma bachelor's degree master's degree PhD oluzungu sogera ku kinunga sinabakolaki kukisoma kati Bujjingo yandibadde agenda n'asoma nti emmotoka yajja etya yaliko license plate kinamba kisoboka oba tekisoboka emmotoka ogifuula otya bullet proof kitegeera kiri easy kisoboka nze musabye adde wa mukyala w'ekitende alyoka atereeza ebirowoozo omanyi kakati omwami bw'abeera nga akatunda takanywa wuwe atagana Bujjingo okuva lwe yakola ki adde wuwe ekitende ewa mukyala we omanyi kati yagala n'afuna ono omuwala ono DJ Makula omwana yajjanga DJ n'amukuba emiziki bana abakazi ba DJ by the way bakuba emiziki yamukuba emiziki n'amwerabiza ekkuba eriddawa eridda ekitende DJ akola DJ selector nga bwogamba DJ selector track 7 yo bwe yajja kuredi kati osimanyi ngeri yamufumbira katunda kati Bujjingo neerabire kudde ewaabwe kati atandise ayise mukazi we tegeera mukya ate namakuba tumulabe ennaku zino abadde nga ayingaga bwe bateeba goolo ayina olubuto ate tukitegeera tetulaba ate mwana kati ebintu tebikola ki ayinza okuba agezaako tukuba ebifaananyi tuleme kubuuza bibuuzo twalabye nga namakula ate abadde nga agenda okuzaala ate kakati tulaba mwana kiki ekigenda mu maaso awo adde ekitende aterere bwadde omanyi omusajja atali wa mukyala we ayogera ebintu ebitakwatagana agenda eri naye kasita abeera ne famire ye bano baana bange ono mukyala wange gano ge maka gange ajja kuba sitede n'ekkanisa naye abantu bajja kutereera